jako akawuwo. Omugoba wa bodaboda ategerekese erya Karimu ebadde mufumbire evunikiddwa bw'atomeddwa mmotoka ekika kya trailer namba UAQ 231 n'afiirawo ng'akabenje kano kabadde kanyanya ku luguudo Luddegayaza. Karimu abadde atambulira ku pikipiki ye era nga kwabadde akakalabiza omulimu gwe ogwa bodaboda namba UED 315W era nga abadde ataasa w'akagaali abadde aweese ekifuluusi kyokka ebyembi ate olukyekonyeka agudde mu trailer ne mubetenta omutwe. Abeerabiddeko n'agaabwe ng'enjege egwawo baliko bye basonzeeko olunwe okubanga bye bivuddeko akabenje kano n'okusaanyaawo obulamu bwono. Abadde aweese ekintu ng'akisibye ku kagaali n'akoona ku wabooda otuonemugola alyoka agwa mu kukira gya puleera muli kulayini ino kati eno ng'ereese bali kulayini nakona ku tteemi. Abantu abakozesa oluguudo lw'Eggayaza basabye wabeewo ebitereezebwa ku luguudo luno okusobola okukendeeza ku bubenje obukyase ennyo ensangi zino. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kifo awagudde akabenje kano n'eggyawo omulambo gwa Karimu ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago gwongere okwekebejjebwa ate nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Brian Luyinda yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Atera kuba kabyanze naye ng'aweebwa nga ku Bachina ku factory y'Abachina weebwa.